kati owulira otya pulira bulungiko munnange kale toddamu kutambula mpaka ng'owonye owulidde ndi siriasi no ku nsonga eyo kale sigenda kuddamu kikola ne beetunuulira laba abaana bano omusawo n'omulwadde ne wabaawo ajja oma bannange oma sesina olugambo kino ate nga bakiwa obuvunaanyizibwa kyekiddako yes okay alright ate twolekera ekitundu kyaffe ekyokubiri eri nga nkujjukiza nti okulaba ekisooka onyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel onyiga mu kafaananyi ka channel wansi w'erinnya lya firimu eno ate gwe agirabidde ku YouTube tosobola kusubwa oba ku 0758733334 bw'ojoininga WhatsApp groups zange tosobola kusubwa updates mba nkuterayo firimu egenda ofuluma bagiyita batya era ne link zaayo ekutwala direct weri notaddamu kusubwa jjukira tulina channel 2 tulina VJ JoshK Films Official 1 ne VJ JoshK Films Official 2 kati part 1 webeera ku 1 part 2 ebeera ku 2 part 3 webeera webityo kasavu kanyama kati munnange akola ebyo ebibiri yatuuka ku mule kwegamba atukira ku kintu naye nga ku screen aba besties ab'enjawulo ate nnyongera okwebaza aba besties abamu abatandise okukwatako mu nsawo zammwe just to support app yaffe gye twagala okola ey'aba VJ JoshK besties egenda okubanga erwaningirako program za muno mu kabi birthday parties celebrations n'ebintu ebiringa ebyo mwebale nnyo mwebalire dda ku 0788733334 esimu ey'amannya ereeta Kisige Joseph asitoba nga oyisa akantu ku mobile money katusimbule firimu yaffe kati twasembeyo okulaba nga musawo ayina byayagala okumanya era nga yagenze ewa mwana muwala n'amubuuza ebimukwatako kati kye nabusembyeyo nga nze sinnategeera ddala okukola ebikwata ku ono kiri part of okujjanjaba wulira wano musawo yamubuuzizza mbulya ku by'obuto bwo kyogamba ebyobuto ebinkwatako kitundutundu ku bujjanjabi nedda munnange kiyambako mu kuwonya kwegamba waliwo kye bayita okuwonya okw'omwoyo nti singa okwata ebiseera by'emabega n'obikwasa nakati wobanga onyumya ku story obanga onyumya ku bulamu bwo you talk of some facts obanga ajjanjaba ebirowoozo byo nagamuna sina kyamanyi kyezijjukira mu buto bwange just okusalako okujjukira kitange ng'abeera nange maama we yafa tewali kyamaanyi nnyo okujjako okubeera nga nze nkabira mu kifuba kye ne taata bw'atyo kwegamba omuwala ono amanye ekintu kimu era ekimuwa essanyu kuba nti kitaawe babadde bonna maama we yagendera era nga buli kimu bakikola bonna naye nga tewali nnyo kyamaanyi kati yazze n'abuulira ku mukwano gwe nti omusawo yamubuuziza ku bimukwatako kino nange si kye nagambye golowooza ebyo byonna akola alabika akwagala nekusokola ngeri gy'omusajja ojja kutunuulira gwe Aisha akyogerako si kituufu nze mpulira ndi sirias ku nsonga eno Nelson. Olaba musawo Joshi. Professional. Ye musawo atali professional. It's his job and that's all. Ali focused ku mulimu gwe kyekyoka. Ndero gwe. If you say so. Kante eriso ly'omukulu awadduga we walaba. Yes. Eriso lya mukwano gwo awakyenvu we walaba. That's why he's putting in his whole effort. Nedda ye amaanyi gonna agassaamu just kulabika nti omulwadde we awona tewali kirala. Kale why kankiveemu naye nze ndaba empewo ne netiwaaka bindaga. He thought is that. Musawo oyo. Okay, how? Edda ebirowoozo kye by'olina ati ayinza atya nze omulwadde. Omulwadde takikkiriza nti musawo ayinza okufuna ekirowoozo naye nga munnange mukwano gwe ye ayirengeri gye yakira akatudde eno ku musawo omusawo eno erumu ye mwasula kati nga gy'afuna essimu evuga nga yiyo towakana eyo gisemu vibration wulira. Hi love, how you doing?
Hello baby, oli otya? Baby, I'm fine. Baby ndi fine naye Worried. ndi mweraliikirivu ate ku kyalo. You haven't called me since you left. Tonnaddamu kunkubirako okuva we wagenda mwana gwe. Sorry, I've been so busy and I'm Abula nsonyiwa just mbadde bize nnyo. It is horrible. Ate munaye okuva enajja eno kati nosula eno. You staying there? Yes. Kyogamba osula mu nju yaabwe. Once a year. So anti kitaawe ayagala mbeere nga mbeerawo 24/7 okujjanjaba muwala we. Musawo ayina omukazi. Musawo The house to look for you. ayina omukazi kati omukazi we amugambye njala kujja kulaba. I'm sorry about that. Ne bebi naawe nedda. See, I miss you. Josh nkumisinga. So, okay, I'll send you the address very soon. Kale nja kuweereza adresi. That house already. Kyogamba olimu ennyumba kati. See you and know where you are. Baby, soon. Okay? Kati omukazi gw'ayina we yavaayo teyamubuulira details ziri awo kati buli wagenda ewuwe See you later. atuukayo nga ye taliiyo kati omukazi ayagala adresi ajja akole ki amukyalireko eno. Ebintu bino tebifaanana ebya firimu yaffe eri omufere mu laavu. Naye nga musawo naye kati tukitegedde alina omwagalwa. Naye nga firimu yaffe bagiyise in love with musawo. Ayi mu love ne musawo. Ekitundu tuli ku kyakubi nagambye abutundu buna oli wamu nange VJ JoshK. Molisi Sam ku screen. Good my feet today. Banaita tokimanyi nyenyeza ekigere kyange leero. Yes. Iye. Hey. Wow, ekyo nga kirungi. That's good to hear. Ekyo kirungi kinyuma n'okuwulira. Olaba taata olaba nsobola okukinyeenya kati nga nkiza side corner left. I need. I think that's his magic. Era mwana muwala alaba nga musawo Joshi alina magiki. And that makes me happy. And Mutufu engeri omwogerako erina engeri gye ndeetera osanyukamu. Good person. Ye mulungi nnyo. He's a professional too. Oli professional therapist musawo amanyi kyakola. Okay? aside from his balance for the contract with us, Kati ng'oggyeko contract gye tuli naye. give him a handsome handshake Mpulira njagala muweemuko olusiimo olw'enjawulo for himself. yetandikirawo ka therapist center nga yiye yagiddukanya. Appreciation to him for making my one. Eyo just ejja kuba nga appreciation nze okusiima kwange okuba nga ajjanjabye muwala wange. Taata munange weebale. To be good. Taata tafunye ekiteeso ekiwoomu kamala. Kino kye bayita okusiima ku mukama wo, okusiima ku mukozi wo, okusiima ku muntu akoze ekirungi. Here we go again. Yes, bannange omuntu w'omusiima. Ayina engeri gye yeeyongeramu ku maanyi. Gwe buuza abaana abali mu kiyumba eyo nga babawa ku butiipu bababa bamama butiipu bwa ssente nga tebuli ku musaala. Okusiima kizaamu amaanyi. Era ono awulira ajja ggulawo agenda okugira bw'ati nga Rastafariyo ne kunazze nga muntu mulamu naye era still enkaŋŋaali kweri ng'ajja atuula wano. Era mutula yagala ati batanyi kintu kino gwe kiki olina ebikulaba laba amaaso. Telling you, just give it some time and you won't feel anything anymore. Kati musawo ali munda noona mugamba kiwa omwaka addo ojja wona kati ono ng'ajja. Oma, you didn't knock. Okimanyi tonkonkonye? Nansonyiwa. Kayimba sikajjukira kalwema. Ono nga bamukubira essimu ng'agijjako kiki? Madame Muga bottle ase mika. Munayi Batulumaaya ali eri aku. Batulumaaya. So carry you come out. Agambye muzije nkunaaze oyambale mugende. Lindako. Why would he send you on such stupid errand? Lwaki gwe alina kusindika gwe ng'akugamba ebyo by'ekisiru? Simanyi. You can go. Kale genda. Genda agambye. Maris can't go anywhere with him because she hasn't had a morning therapy. Mugambe nti nno Maris talina gy'alaga naawe kubanga ali ku bujjanjabi, ali ku ddoozi y'okumakya. Owulidde? Omukulu akimye mukazi we bagende muko out oba awonye. Imagine. Ne bannange raba. Sending her to come get me like a piece. Sebo naaweereza omukazi musimanyi maidi ajja ntwale njobera ndi kyabugagga kye ndi kyamaguzi ki. Owaaye mukulu.
agambe tagenda kusobola kujja. She's not done with that therapist. Tali yeyo biki. No baka mutema. Therapist ali eri bali ku bujjanjabi. Okay, kale. Kana bengi. Kati ate mukwano gwe najja. Mukwano gw'omuwala. Oli otya bulungi munnange. Oli otya Good. Mukulu Batumayo oli otya ndi bulungi Kids. No, Justin Burdens ze nawe nga wolaba ze kulaba ku mazale wange. Bangambe mwana mbwali eyo simanyi n'omusawo bali mu therapist story stegea. Yeah. Oma. Okay, I'll be leaving now. Make sure. Kale kanteme kati naye abamaliriza mugamba yambale ansaleko ku kibaala walinga bulijjo stegera. Kale kangende mulabe. Ekyo kirungi. Oba nkuweneka kisiko okusiima. Batulumaayo sitole ki. Nali ku bujjanjabi. Mulimu abagala okwegomba emirimu gy'abannaabwe. Yes, I did. How are you feeling? Oli otya munnange ndi bulungi. How are you? Musebo naawe okole guno bwe guti ng'amagulu bagakuteekako bwe batyo. I have just for you, baby girl. Sijja kwetaagisa no school fees awera. Kati baba batandika olugambo omusawo n'agamba kikwate empola nsooke mmalirize. Kale tulindemu. Okay. I think I'm done. Ndowooza amaliriza. I feel better. Kati nja kuba bulungi ndowooza. Okay. Gundi wowe maama nyabo ne yeekosa anti olugambo. Olugambo. Musawo ng'akwata tulu box ye. Ate asooka abaleke babenga banyumyanyumyamu yene mukwano gwe. Jangu tule wano lunje cha. Emboozi endagirize sana bayomba jangu wano. Jangu. Especially when I try to. Why? Mbadde ngezaako kyukano neneekosa. Naye kyakuba bulungi. That's fine. Kiri okay. Who was here a couple of minutes Gwe ago? tebeeza ne abadde wano emabega kawe. Boyfriend. Sebo Batulumaayo. Downstairs. Musanze wansi eyo gyali. Akyaliyo. In alcohol. Can you? Why najjudde omwenge? Came here and called me to. Nti yazze simanyi n'agamba omambu ajja antwale simanyi antwale tukyakale. Plan an outing. Then he sent Kyokka sinapulanningako naye outing yonna naye abadde awo ng'aweereza omu. Mu omusajja oyo babiki? At least, did you give me listening ear? Listening ear for what? Muwuliriza ku ki? You guys party a lot before. Nedda muuna kenyini okimanyi ng'addamu I'm agikuba. calling. Yeye yakuba. You give him listening ear? Mukwate then. Listening ear for what? Kati muwulize ku ki? Please now. Naawe oli bbaawo. Okay. Kale kululo kale. Batumiddeko nga mu relationship naye nga mukwano gwa mukazi we yagipika. Nga yagipika munna. Josh ntanditse ebintu ebyo bijja kunkubya babbeziti. Yasooza busoozi n'essimu n'agijja kutagala mmanyi. Why is all you be complaining that you're Ne lwaki mwawe oyisa bw'otyo? And you know your man. Your man likes to party with you. Bawo mmanyi ayaganye ebintu by'okupaatinga. Before the accident. And Ate nga tonafuna accident mwayi musiba mu bibala kati oba omusuubira kyakumisinga. nothing to. Ne naawe ndeka. Please. Bambi lekera embozi. Gundi mpola tokwateku. Ekiwundu kikwate n'obwegendereza. I'm so sorry. Sorry munange. Dr. Nelson did it. Gundi mpola. Ndowooza Dr. Josh akola bulungi nnyo. Kati wuuneeno Dr. Josh atandika okubala abalama. Kyokugulu kuno we nkukyusa mu ango 50 ndowooza kuyinza okukakkanamu kaawo. Towakana singa bakulaga byawandiika abasawo bwe tutyo ebyo bye tubala. Kyusa okugulu. How are you? Eguma n'olizza mu ango 90 kuba kuwona omwaka mulamba emabega. Well, so. Thank God and yours. Namugamba nayo olunaku lwange lubadde bulungi ate olwo. Oma. Omummi. Ng'ayita omummi wa muno ye Oma. Oba Woma. Ekyeka erinnya eryo lirina engeri gye likwasaganyamu ne Wuma engeri gy'akola mu kiyungu. No, she's in the room, sir. No. She don't come on since so we talk go. Kati obuzibu nga bunajja. When was this?
Tata abuuza muwala wange ali wanti yafulumyemu bagenze out. Ne musawo abadde tamanya abadde amanya akyali mu room. Aisha come out. Anti Aisha azze n'amutwala ne bagenda ne ewa Baltulumayo. It's all right, Nelson and them. Kale it's okay kale. Handle it. I know she. Anja kikwasaganya. Ajja kuba bulungi naye. Okay. Musawo zibadde zivuddeko se wamutwala atya nga tamugambye. Deka. Kale genda oleete ebintu byange biri mu mmotoka. Mmotoka yo kale kangende mbireete. Omuwala ssebo mukwano gwe amaze n'amufumba ne bagenda out. Yes. Bigwerawa. Musawo yajjula. Omulwadde kyokka kati otyaba atigire obudde bwaziba. Nga tebakomawo. Laba okudda gyalimiranga. Engeri gy'oba nga ate oli n'obulwadde bwe butyo. Okyali mulemalema ate noyagala okuba pata. Maama yakomawo ng'ekiwundu kitujja oli. Musawo najja. Gamba bannankalira ba. Namutunuulira. Gwe. Why? Have you seen yourself? Olabe byokoze gwe. You happy? Kati oli musanyufu. I miss you only to take her out. Gwe kenyini toyina kyakola, toyina kyamakulu gy'oli. Wabula okujjako okumutwala nga ate mulwadde omutwale agamba bawa mukazi gwe otegera oyogera nange bw'otyo tokimanyi nga nze bbaawe oli musiru gw'oli musawo busawo ngamba kyono mukazi wange negwe nawe n'otambula n'ogenda ng'oli mulwadde bw'otyo musawo yanyiiga saba omuwala yagenze out ng'ate obujjanjabi nga tannawona kati azaawo enyige wewe yaya ebinnuma ono anyuma okukosa banaye ki ekigenda mu maaso wano kati taata ngazze gwe Kibatulumayo olina amagezi. Why did you keep my daughter out here this late? Why? Daddy lwaki muwala wange omukuumireyo paka zineesaawo? Now you've made her miss her evening therapy. Owalina omuleetera n'okumisinga obujjanjabi bwa kawungeezi. Nsonyiwa naawe mwana zende nga wokitegedde neetonze mwana izera ate ebintu byonna. Don't keep my daughter out this late. Toddanga mukumira muwala wange obweru eyo paka zineesaawo. Sawo yawulira obusungu gwe yagamba kakana kale soke tewali buzibu gamba kale kamala omukwatako wano owe mama binnuma sisobola tambula sawo musawo ng'asitula ekyana mu maaso ga Batulumayo kati Batulumayo ayinza lowooza banange nze kantuuke bulungi kale genda kankusange yabivaamu mangu kuba yakimanya taata obirabye nsonyiwa mwana zende izero just tubadde tukuba mwali kapate mwana just ekyana nkimulinnya just mutanywawo naye kale genda tema ize mwana zende ize sole zende ye ya man ye see you man ye tata yajjula For the fact that Maris is attached to this boy. Nagamba kale Childhood. And for my relationship with his father. Singa ekirenzi kino bannange sinkolagana gye nina na taata waakyo. Happiness after marriage to this boy. Butuufu nandibadde sikiwa muwala wange kuba sisuubira nti muwala wange anaaba musanyufu oluvannyuma lw'embaga. Kati nno Batulumayo waddembe okukola effujjo lye nga bw'ayagala olw'ensonga taata yapika relationship eno etya nti taata ne taata wa Batulumayo oba Rastafariyo balina enkolagana family issues kitegeeza oli ava mu family engeri nga y'amaanyimu nga omanyi babeera abo bamikwano be bezimba mu bizinesi abagagga n'abagagga baagalana era kye bakola nnyo ebintu ebyo muwala wange agende n'owuwo n'owuwo agende yaddage kati ye oma abaagala fumba katogo bamugamba makuroni nga mwana Make contact with now cook. And if you come back and tell me say this time don't delete. Yeah, nigga. For making just do anything we want to do for inside man come out here. Ovanga omuntu no wanyiga obulungi. Adda mu lulimi lwe bulungi kati oma. That's when just confuse me with in timetable. Bas ako ebintu by'omubuzaabuza ne timetable. Yes.
ovanga ku omuntu ssebo anyiiga dda mu lulimi lwo konka ninza okuteera tinkwenda kumanyira ninza okuteera ninza okushasha iwe norega ekibunu kugamba nange omulanda atabula gwembwa gwenja kukuba ako omucoga atandika okuyoma oyinza oga nze tyenda kumana ebintu ebyo omuntu yeddawo yakusumbwa busumbwa oyinza olowoozaawo emmula kumbe kigambo kikulu kitegeeza kutegeera ajaske abasoga mwena mbatumiddeko nnyo Could Aisha be right? mwebale giraba Why does he care so much for kati mwana agamba ne bannange and my boyfriend? Aisha ayinza okuba omutuufu lwaki omusawo ono afaayo nnyo ampa ne keya kwegamba wange gy'atampa boyfriend wange It's okay. It's okay munnange I completely understand your frustration. nsobola kitegeera munnange wabadde munyiivu kati omusajja yeetonda namugamba nsonyiwa okuboggolera ye Joshi Go back to the state he worked. naga munnange kitegeera kubanga teri musawo asobola kwagala mulwadde we ataddeyo mu mbeera z'abaddemu era abadde mutuufu okambuwala kati owulira otya Better. pulira bulungiko munnange kale toddamu kutambula mpaka ng'owonye owulidde ndi siriasi no ku nsonga eyo kale sigenda kuddamu kikola ne beetunuulira laba abaana bano omusawo n'omulwadde ne waba wajja oma bannange oma sesirina olugambo kino ate nga bakiwa obuvunaanyizibwa kyekiddako What do you want me to cook for her? bannaye kati ku lwaleero yagala mufumbire ki Don't give her that, don't give her this. omanyi gwe omuntu omuwa bikaluba muwa ebigonda tomuwa simanyi biki I'd like to have pap. kale nja kulya amapaapaali towakadda batayi munzikirize mbategeerere luno Nigeria osegeera wokiwulira nga bikwatagamanya ffenna tuli ba Africa. She wants to eat pap kulya papaali efumbe Pap. kale papaali genda ofumbire papaali kati n'abasazizza mbuze waliwo ekibadde kigenda mu maaso wano masekati g'omusawo n'omulwadde Just a character. kale munayo yeesa bw'atyo aho yeetaaga kukola mu komedi oba muwala waamu oti simanyi Get to wrap this up. kati pozi tubadde tuliko ki bujjanjabe naye nga waliwo ekibeera ekitandise okwezimba masekati g'abano ababiri naye walirage musawo ayina omukazi okategedde ate n'ono omwana ow'obuwala ayina omusajja taata tukitegedde bulungi nti omusajja oli kwegamba Rastafariyo waliwo enkolagana ey'omuggunu masekati ga taata ne taata w'omulenzi kati mu bufunze taata mu buli ngeri asobola kukkiriza relationship y'oli bigwerawa ajja namujjanjaba namuvuga mu kagaali mu sitayiro zonna ndowooza abulako kuba ncungwa ebanyumyamu bafunaawo osegera kino kiri part of obujjanjabi gundi mwesaga mutandika etteba mugamba kati ng'ajja ng'agamba mwana muwala yimuka tambule ayinenge jamukwata engalo zino sikulanga zikwata ku yata yina kukwatako kati katebe ko kabivuddemu kakooye bakakwatirira nnyo kati ng'ajja atandika okusimba ebigere mpolampola aye togwa mpolampola amukwata ano bwati mu kiwato sapoti bannanga anoonya sapoti Joshi anoonya sapoti mwana mwanga atandika okusimbula ebigere mpolampola tandika mpolampola egenda mu maaso tulaba in love with musawo era omuwala akuba step eba celebre naye nga babesties mbatuumirako nnyo mwebale ddala mukola kyamaanyi bamomo besties
abayima eyo n'ogamba nti VJ Josh yasamye nnyo nywa ku mazzi thank you so much n'akabugoto pista mukwano weebale nnyo weebalire ddala n'aba besties bangi abakola ekintu ekyo ate nja kubanga mbayisaako mpolampola ku screen awo nga mbatumira anti munange entasiima ebulaagiwa okategedde akantu ako naye ng'ate mwenna mbatumirako nnyo abayaniriza enkola ya muno mukabi okubeera nga relationship yo ne Josh oba n'abantu abawagira Josh abalaba firimu za VJ JoshK esukkako ku ya bulijjo ne tuyingira enkola ya families weziri era nga families zibeeramu abantu 20 tuba groupinga mu group yaabwe abantu abo nga baba kwetegeera okusinga kaawo ku mbeera ya bulijjo n'okunyumyangamu ennyo in case ng'omu family member afunye obuzibu ensonga family ezimu emukwasizaako kyekyo kye tuyita muno mukabi so nga ate n'ensonga ne bazanjuluza neno waggulu n'abantu abali mu families ez'enjawulo ne baba nga bakwasizaako okufuna family ku 07587333 ku namba yange eyo mwana tu koba oyina okuyita ate osobola okufuna family naye ng'osookera mu updates group oba oyagadde n'obeera ne mu chat group then nenzija nenkuwa family osasulayo just 15,500 zokka gundi yo nekolebwako ekifaananyi kya family nekikolebwako noba nga ate ofuna obwa member mu family ensonga ne ziba nga zitambula bukwako kati balinga bali ku bujjanjabi omukulu atuuka Where's she? ali atya aliwa Your girlfriend? Yes. Girlfriend wo gwe ngamba tannakomawo ono ye olugamba alukuwa mu full swing tamanyi oba buleeta emiswibo oba nedda ojala kungamba nti okuva ku masi tebaliwo wano simanyi wajje balinze kyogamba tomanyi kuwajja alaze nabakomawo ddi sina kyemmanyi mwana mulenzi natandika obibazamu n'agamba omusawo ono tankwata mubbwa kale bino jja bimumpeera owulire kale jja kunkubira naye ku ssimu Irego ogenze deka n'agenda ne bannange who be this one? ne kati ono biki bino byaleeta Abeg no. I also chocolate this man just dey buy for your girlfriend like say simu bibiri chocolate talina kyamakulu kiraki ajja gula daddy oyoyo gamba alinga agulira omwana omuto ajja ayimba daddy akomyewo daddy oyoyo wegamba aleta chocolate alinga kwegamba olaba ne oma alaba nga tomanyi selectinga bulungi birabo kiba kirala kati omusawo ng'avaayo atuusizza omulwadde. Please do not go in there and disturb our rest for him. Amunaye buli omu mugambe tewabaawo agendayo okumutawaanya. Then tell kati ate taata wabanga ayagala omwana mugambe yeebase. Okay. Kale. Abeg wait. Nekiralinda. This cooking timetable wey give me is really confusing me. Butufe no timetable jompa folk using. Why is it confusing? Lwaki ku folk using? You don't come make my simple cooking now. Why? Wani this is the nembanga mfumbanga byentera okufumba bulijjo. But you should carry this your ne kati gwe table enter inside kitchen. Ne gwe timetable. Confuse any hen. Ate guyingira mu kiyungu n'essaawa zonna okugabulira mu ssaawa bweziti. So food. Mbutuufu n'emmere jompa okufumba sigitege. Whenever you want to say something silly, you speak in pidgin. Owa enagamba oba olina kyoyagala okugamba oyogeza ku bukakkamu. Kale ensonyiwa naye bwentyo bwenyuma. Using about the timetable. Kati ki ekikonfusing ku timetable, huh? Okay, you know say you talk say anti wagamba from 5:30 in the evening. Okuva ku 30. Make mpaka emu kitundu. Make I make something light. Fumbe chi light, yes. Finish am with vegetable. Yes. I don't finish all the whole something like so I sabi o. This evening now, I no want repeat food. I'm I see ono ye tayagala kuddamu mmere. Oma. What do you have in the kitchen? Gaki kyoyina mu kiyungu? It's vegetable. Ninayo vegetables. Spaghetti. Ninayo spaghetti ya macaroni. Pap. Ninayo n'amapaapaali. Rice. Everything. N'omuceere buli kimu gye kiri. Okay. So kati make something light. Gwe fumba kyonna ekitali kyamaanyi nnyo ekitali kigumu kwegamba ky'oba otegeka. Kati
kino kibuzabuza we bamugamba something right ng'ate omulundi guli bamugamba nti makuloni goba ofumba tayagala kudda mu makuloni buli lunaku owaayi banaalyanga makuloni gokka nti buli kawungeezi bali makuloni namugamba owaayi ku by'olina fumba ye ekyangungu musajja mukulu abeera eno n'abirowoozaamu ye batulumaayo oba batula yabirowoozaamu nagaana ebannanga omusawo ono lunuulizi lubanga there is something wrong sikamufungula zeya bino sibyagala alanga wategendereza omukazi batwala yes njongera okubajjukiza ku nsonga za families omuntu afuna atya family oba amanya ddi ani naani gwali naye mu group twamaze okonfirming ekintu kino ne bapioneers oba babesties abasookera ddala okuleeta ekirowoozo kino ku mmeeza nti nno families tujja kuziteekawo randomly zitya nti nno abasooka abaddiringana mu kusasula gw'osasula ssente 15,000 as per now awosasula sente nanaddako emuwera 20 then ngamba groupinga ngamba group yamwe yeba family yamwe kitegeeza tojja kumanya ani gwogenda okuba naye mu family paka nga mukuwadde nti yono kati ngaera wekiri nti mukuzaalibwa tomanya ani agenda kuzaalibwa abeere muganda wo olina kukkiriza oyo aze mubeere mwenna mukwatagane bulungi ensonga zitambule bukaku muno mukabi birthdays n'ebintu ebiringa ebyo so babesties ekyo kye twasazeewo oba kye twavuddeyo mu nkola abangi kye balonze ne tuba nga ate bwetyo tugenda okuba nga tutambula okudda eno ye ye oma ebintu bya timetable nahuli ayagala giyuzaamu bitundu 6 wabula katonda nkusaba madamu oyo awone omusawo agende antamye timetable n'agikyusa ayagala kundiisa bintu bye saagala nze if no got me son I'm in charge he know yeah that one safe Chokana enoga agera ngamba ndinobera mu charge gwaba bamuyinza naye kiri uli alinga atakimanyi avimba yampa ebiragiro kyokwanze ali mu biyinza nze bintu sibyaga say na heavy food dry ono ye bamami je muli ba house managers abe Saudi je muli eyo Dubai wanga wodda mu nyumba mu kiyungo oyomba weka kyokka ekyewuunyisa mu obuzibu bwe muliko oyomba mu Luganda oyitajja bitegeera oli wa mafi kalas maswere this knife said no it won't strong if I complain now they go say kati nga newo complaining nga omala byambulago okudde bannange atolowooza mukazi wa musawo tazze mu nnyumba eno musawo ali waabwe waba marisi omukazi amulumbye bebi nawe nsonyiwa ekyokujja obuze nawe kimanyi nawe mbadde nga nkumisinga nnyo kamala ebintu bino byagala kufaananira ddala ebiri omufere mu laavu kati waneeno wagenda kubaawo mbeera ki twatandise okulaba nga musawo waliwo ekibeera ekigenda mu maaso abo babesiti ne bagamba katandikirawo Joshi. Alright, ekitulo ekyokusatu ate nakyo tugenda kubeera nga tukifa bakula wano wennyini ku channel yaffe eno nagamba onyiga mu kafaananyi ka channel okulaba firimu endala zonna n'obutundu bwonna oba noyitako wali eri mu comment section message esooka awo mwanatu ebe kutegeeza ekigera mu maaso so tujja kuba nga tulaba biki ebyaddirira ku mwana mulenzi ono musawo storage omusawo ono n'omwana ow'obuwala ono batulumayo storage ate omuwala ze in love with musawo ekitundu kibadde kyakubiri ate katusingane mu kitundu ekyokusatu naye nga babesties ku screen yombagana nnyo ebitundu ebitenkanika nagamba mu firimu eziddako ngenda kutumira abo abali mu families era ngenda kutumira family enamba ebifaananyi byoba olabaawo be baba bali mu eyo family zaffe tujja kuzituuma amannya ga physical features z'eggwanga lyaffe. It can be a lake, it can be a mountain, it can be a Rift Valley, it can be Ostegedde. Era kati suubira Zirwenzoli family, Erigoni family. It's me boy VJ JoshK. Ate katusinkane mu next part. Likinga a JoshK.